Tuganza mu bitundu eby'empigi waliyo okusomooza kwa Kasasiro, abatuuze bagamba bakooye embera y'abakulembeze obutabafaako Kasasiro ono. Abatuuze mu Mpigi Town Council basazeewo okwekungwanyamu Kasasiro ne bamuyoola nga badda mu kyabakulembeze Basemugayaavu. Bazze bawaayo ssente okubakungwanyamu Kasasiro wabula tebakyamunona kwe kwekwatiramu. Akati leero bulungi bwansi naye nga tulina ekizibu kya Kasasiro mu kitundu kyaffe era nga bwe mumulabye Kasasiro mungi nagezaako okutuukirira bekikwatako. Ate ffe tebatufiirako ddayo eno mu kyalo kiba kyakuŋŋaanya eno mu kyalo basigamu kubalimba bulimbi. Bagamba nti tebajja kukkiriza babajamawaze era John Muwaire Nyanzi abakunze ne beeyonja. Nagenza okutunuulira nti bwe twagambye nti katugenda kuyoola ku muluka gw'emaziba okujja ne wano ku bikondo nga Kasasiro omuyitirivu nnyo obula butamubala nawo ate nga neewalala yonna bankubidde amasimu Kalagala mu katale wakati Boza Mbale yonna bankubidde amasimu nga beetaaga okubayoolako Kasasiro naye mbasuubiza nti Kasasiro ngenda kumuyoola paka nga Ssaabasajja Kabaka asiimye mpumula obuweereza obwa gavumenti eya Ssaabasajja Kabaka kuba ndi mwami wa muluka. Bongeddeko nti enkola ey'okwekwatira bwenannyikira mu mpigi bakweyonja. Okwefaako bo bennyini okwokya Kasasiro abeera akuŋŋaanye nga tetulinda Town Council kuba bw'onoolwala nga ovudde ku buligo n'obukyafu Town Council si yerwala gw'olwala. Tubulamu kulaba nti Town Council, Mpigi Town Council okulaba nti ejja muno etandika okuba ng'esomba mu Kasasiro era nja kusaba bekikwatako bakole ekisoboka okulaba nti bajja muno abantu batuubira ne Kasasiro kati Kasasiro gwe tuyoola kumpi atutte emyezi egiwera. Enteekateeka eno entambule egendera eddala mu maaso kubanga n'abatuuze bennyini basanyufu enteekateeka eno. Kasasiro okufuuka ekizibu, Meya David Mutebi yatondawo ka kampani akayoola Kasasiro aka Kafama ne yeddiza emirimu ate ne gimulema. Ate nina ekifaananyi kye neebuuza tuli emabega wali nga tenda tennadda mu bakulembeze nga kati weeri eya Kasasiro. Kasasiro yali ayoolebwa bulungi nga ate wabwereere kakati ate tenda bwe yadda ng'omukulu akulembera ekibuga kino Mpigi n'abalala bakulembera nabo abakansala abatonotono bakolawo akakampani akaabwe akayoola Kasasiro ate tusasula kyokka ate bwe tusasula ate tebamuyoola. Abatuuze abamu bakunuddwa mu mayumba gaabwe beegatte ku kuyonja. Bya Mutalimu Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo. Awo nno weebaze Ssaalongo Muwayi.